Ebyalo bitano okuli Kibimba, NB, Kakoma, Kitwe kya Njovu ne Kisaana by'ebigambibwa okuba nga bibadde bisula ku Tebuukye olw'ebigambibwa okuba nga bibadde bibabuzizzaako obwekyusizo. Bino bibadde mu maka ga Muhammad Lutalo Ekitwe kya Njovu. Mu maka gano we tutuukiddeyo tusanze abatuuze bakuŋŋaanye edda okwerolera ab'ekinnansi nga bakwata ebyokoola bino. Obwedda bino bigenda mu maaso nga waliwo n'abakwasisa amasimu gaabwe okusigaza obujulizi. Abatuuze batubuulidde ng'ebyokoola bino we bibadde bibamazeeko emirembe. Amaanyi twakwatako wano omulenzi nga tukubye n'essebo ng'amaanyi galina mayitire naye nga byogera omuntu mukibeetenga. Ogera amazima ekitundu kyaggwawo dda. Nze kulanga ebivaayo byokoola. Olwaleero ekitalo kigenda kutereera. Omutalo oguliraanye ogwo guliko ebintu ebyo kuba newaffe bibadde bitandise. Wakati ng'ab'ekinnansi bakola ogwabwe waliwo omubuulizi atuuse n'omwana ebyokoola gwe bigambibwa okuba nga bibadde bimutulugunya ng'ono tukitegedde yabadde agezaako okumusabira bimuveeko. Wakati mu katemba omwana ayingidde mu nnyumba mbwe ebintu bitandise okumwogererako nga byogera nti byasindikibwa Juliet Kibetenga okutulugunya kitaawe. Mulanga mwana kusoma. Mulanga omusajja omukumwagala ffenna twakola ffenna. Enesikone sawa. Nanga obugobi. Kasiye yavaayo bulungi. Nasigala nga akwata ku baana be. Bino era byogedde gye byava n'ebyabiweebwa okutulugunya abantu. Bakujawa. Nava wantu wa mirundi ebiri. Otyo. Nze Otyo. nava Bukanga. Bava Bukanga. Ate walala wavaawa. Awalala nava Kooki. Ye muli bameka? Muli 86. Muli 86. Babaleeta kukola ki? Kutta. Babaleeta naki? Babalaganyisa ki nga mumaze okumutta? Baatuwa teri tebaatutu. Tebajja babasuubiza? Baatuwa. Baba waki? Baatuwa embuzi 3. Baba w'embuzi 3. Otyo. N'enkoko 2. N'enkoko 2. Ab'ekinnansi bakutte enkumbi okusima ebigambibwa okuba ebyokoola we byateekebwa ekyewuunyisizza abalabi nga buli we basima waliwo ebintu bye baggyayo mu bukebe. Kyokka bino bibadde bigenda mu maaso nga n'omubuulizi akutte endege naye omulimu aguli mu makkati bafuukuza ebyokoola. Muhammad Lutalo kitaawe w'omwana ono atubuulidde nga bw'amaze emyaka 5 ng'abonaabona nga kino kyatandika okuva lwe yayingira enju. Embeera eno kitandise okugiraba nga nyine ngwaliwo emyaka 5 wano. Kuba bwe nayingira ennyumba eno amaze okugizimba kufunanga mirembe. Ntandika okulwaza omwana oyo omuwala ng'ali mu siniya esooka. N'alwala omutwe byamuddamu twagenda okulaba ate ng'omulenzi naye akwatiddwa. Omwana nga kusiba emiguwa ate nga ayagala kujja n'abantu. Akilewo Ntambazi nga ye ssentebe w'ekyalo Kitwe kya Njovu alabudde abantu ku bikolwa eby'akalogo kalenzi nga bino byonna biva ku butaagala kukola. Ng'abakulembeze ebintu ebisinga biva mu butaagala kukola okwagala okufuna amati amangu n'okwagala okugenda ennyumba sawo leeta by'otakola ki by'otasobola ate nkubiriza ne bwaliwo ne baana abawoza nti tugaba obugagga abantu abo gavumenti ebanoonyereza obugagga obwo tekiwa nti amayembe galina Bank of Uganda gagamba nti gagaba ssente embeera eyo eriwo nti eginoonyerezeeko kubanga tuganye saani gyali saani omusembeze era naye akola ki akugubiriza nnyo. Kati tekimanyiddwa obanga ddala abatuuze ebintu bino tebiddemu kubatigomya nga bwe baasuubiziddwa ab'ekinnansi nti babiggyeewo. Gertrude Mukyaba agafeeyo ku Spark TV wano mu disitulikiti ey'e Lwengo.